Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebya TikToker chicken bigenze maaso n'okubeera nga byongerawo okwonooneka bitya bivuddewa anti Rwanda egenze maaso n'okubeera nga ate ekalubya embeera ajjukira nti omuvubuka ono kyali wange chicken yagenda maaso n'okubeera nga agendako e Rwanda n'omwami Royal Jeff nadda n'anyumya emboozi y'e Rwanda okwalino Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. okwali notegeeza bannayuganda nti kituufu Rwanda oba oliawo ebitundu ebinyirira amatiribona bye batulaga bimu na bimu naye nga waliyo ebitundu oba oliawo bifaananira ddala obubi n'atutegeeza waliyoko n'enguudo nga nfunda nnyo era nga waliyoko oba oliawo n'obuyumba oba oliawo munnanga obufaanana obubi awo wennyini omuliro nno gwatandika okubeera nga gwaka mu muliro okuba nga gwaka olunaku lw'eggulo yafuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga yeetonda era ng'ayita ewa omukulu Sakozi ku Gospel Live ne yeetonda kuba we yakolera vidiyo interview yasinga okubeera ng'ezaala oba oliawo ebizibu. Webukeredde olunaku olwaleero ng'ebintu nno byeyongedde okutabuka. Njagala nkuwe ku mmondo ono ate nkuwe Frank Gashumba full figure ataddemu ekibeera ky'amaanyi kyokka ate nga n'ebiva e Rwanda nabyo bwe biti nno bwe biri. Yenzedde ni abatuusaako ensonga zino njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like munywanyi ebejja tutambula ku misinde mingi etuuke ku buli ssekindoomu asobole okugenda maaso n'okuba nga ate era agifuna. Awo wennyini wenkusabira gwe nno nga gwe mulundi gwe ogusosola ba vidiyo zaffe ogende maaso n'okuba nga osubscribinga bw'omala okusubscribinga osobole okubeera nga ate otwegattako obuterevu mu butongole nnyo nnyini ddala. Awo wennyini baganda bange ekyamazima matuufu oluusi tukola ebintu bingi mu butamanya ne tusobya naye ate bwe twetonda oba oliawo nzigusinze ali wa bitini. Awo wennyini njagala nsookeeko vidiyo eno eya Mondo ng'agamba chicken yeetonde mu butasukka essaawa 24 omwana kye yakoze kuwuliriza wano. Chicken sembera kumpi chicken nkwagala nnyo naye olina ekifaananyi kyoyagala okulaga nga paintinga about Rwanda nkuwadde 24 hours ng'omaze okwetondera the Republic of Rwanda wetondere President Paul Kagame. Don't disgrace a nation called Rwanda. Don't play dirty on Rwanda. And stop playing dirty on Rwanda. Rwanda is a different country. You don't know the dynamics. When you send chicken, come here. In 24 hours, what you wait on say? You will call me, I will not call you. The cinema Uganda, but you will call me. Musajja mukulu ono Mondo awangalira mu ggwanga lya America kadde kano yava wano nga musumba abanyikiddwa ng'omusumba naye nga bagamba nti musajja by the way tsigamba wabula yakyeyogerera musajja wa ku lusegere nnyo lwa General Muhoozi Kayine Rugaba ate era ne President Museveni nga ono nno abamu ku abo bannankyukakyuka bamuportrayinga nga omusajja munnabyakwerinda owa undercover. Bannankyukakyuka basinga bwe batyo bwe bamuyita era buli amulengerako oba oliawo amuyita ku lubalama. Yategeezezza omuvubuka ono aveeyo yeetonde mu bwangu obwa ddala ennyo nnyini ddala. Kasajja kattu kye kataagaanyi era kye kagenze maaso n'okubeera nga kakola
wulira okwetonda kwako. President Kagame munange najja mu nsi yo ebyaddala abantu ebirungi tebaabirabye bye nayogedde ne bagezaako okwetikka ebibi bye nayogedde naye yo si ensonga enkulu nsaba kunsonyiwa mukama wange. Ambasada wa Kigali mu Uganda nsaba kunsonyiwa. Abanyarwanda abali waneeno nsaba kunsonyiwa nakoze ensobi. Abanyankole bawestana bonna n'abantu bonna bali connected. Oba olinayo omuntu Rwanda nga naye wanyi wakoseddwa nsaba kunsonyiwa. Obayisa kozi nsonyiwa ali wa bitono. Engeri ekiri nti saakyogedde mu mutima mubi ekigambo sole kiba kitono nnyo ku nze. Ebyaddala bangambye nti omusajja Kagame ateeka ssente nnyingi nnyo mu tourism ye Rwanda. Nze nabadde sikimanyi nakimanya nti nno Rwanda main export yaayo is tourism. Gwe bali ako. Ebyaddala nabadde sikimanyi. Kitegeeza mu bufu bwe bumu nange ng'omuntu bwe nvaayo ne njogera ekibi mbanga alemesa abalambuzi okugenda mu nsi ye. Mu bufu bwe bumu ne bwe nandibadde nze nga nze bakuba bizinensi yange. Olaba omuntu avaayo buvina njogerako bwogezi kibi ku TikTok ne nyiiga. Kati ate olonza ayogedde ku nsi ennamba. Bangambye tewali Kagame watasobola kujja ne obeera France. Ate mama nzaaliwa ne Uganda. Okitegeera ate nga ne wano mu Uganda tulinamu abasajja abasirikale abali mu security nga Banyarwanda. Kati omusajja bw'anansanga mu kkubo nankuba engolo. So mukama wange Abanyarwanda abali eyo security organs eziri mu ggwanga lyattu Uganda UPDF police nga muli Banyarwanda nsaba kunsonyiwa. Nakozeemu ku nsobi era ndi ready okuteekinga ekibonerezo kyonna kasita kibanga tekiri mu kkomera. Oli ready okuddayo okole PR omutuufu ku nsi yaabo? Bangambye nti bambaanize. Ani yagambye? Nakubyeko ku kisaawe Entebbe ne bangamba oyinza obutaddamu genda Rwanda. Bakubaanize? Ekisoboka. Kubanga omulenzi ono muvubuka myaka gyegimu. I have ever met him for like thrice. Nga bw'omanyi abavubuka bonna nenga bambi mukakamu. Ajjukira nti Kikeni ono yasibibwako Honorable Balimuwezo Nsubuga nga amaze okukola video gye yapostingako n'agamba nti mutabani wa Balimuwezo, by the way tayayogera wabula yasaamu akayimba ng'alaga nti ye mutabani wa Balimuwezo, ekyaleetera omukyala wa Balimuwezo okutabuka ennyunyini ddala. Yali alina omwana omuwala omu yekka nga talina mwana mulenzi naga ebyobusika byange byonna byagenda bbali omusajja yazaaladde omwana ebweru omukulu bw'ati. Kati n'ekyo kyawaliriza Balimuwezo mussa munda naye yo si gye twagala tulage. Kikeni bw'agenda e Rwanda avaayo n'ayogera by'ayogera. Bwe yasabirwa okubeera nga yeetonda akikoze mu ssaawa 12 adde amaze okwetonda nga Mondo yakakola video eno. Wabula kya buswavu era kya nnaku nnyo okusanga abakyala be twandiise bamaama oba oliawo nga beetwalira mu mbeera ey'okubeera nga beewussa oba mu mbeera mu Luganda gye bayita ey'obwewussa nga Nakangubi Jennifer Furufiga gy'ayolesezza. Wuliriza. Njogereko n'omwana gwe bayita Kikeni. Ndowooza oddusa nnyo n'oyitawo okoma. Bw'oba olimu amagezi ng'olina akatoolo manyi ne kitaawo naye abeera ku social media okwo kwaleekaanira. Amini yawa kitaawo miliyoni 2.15. Yandibadde akola bizinesi nava ku TikTok. N'emyaka gye sijja TikTok. Naye mwekumire mu buddu bw'endowooza kwe mulowooza nti mujja kubeera ku TikTok. Mubigule amabina, mugakwatemu, mugakubemu empiso, mugakube engalo, mugambe nti mulina amannya. Ovudde kuno ogenze Rwanda, okutte eggwanga lya Rwanda, olikavalinze wabi wokka. Olaba tebalina masimu na kamera zikavalinga wabi awo ne bapromotingawo. Gwe mu byonna byonna wagenze Rwanda wakavalinze wabi wokka. Obitadde ku TikTok, tokomye okutula interview ku interview. Ovuma Rwanda weryembi. Muina akamanyo kemanyide bano okumanyira President Museveni n'atula Entebbe n'abasirikirira. Kagame ojja kumulaba kimafia. Bw'otalabe Kagame ojja kulaba bayita Abanyarwanda batuufu. Genda obuuze ku Nadduli. Ojja kutegeera kye bayita abavandimwe oba Abannarwanda. Tewali nsonga lwaki ogenda mu nsi y'abali n'okoma wano n'ogifutyanka n'ovuma. Mbamuwagira abantu bagamba Abannarwanda. Tugamba Rwanda baba. Owe mamba wana yemmwe kyanywe kuwana yemmwe. Naffe baleeta kamera wano bakwata bikyamu byokka. Baani abe Rwanda
bali bakuteka abantu aba kamera mujewo bukyalina obujja ku banyarwanda mujewo KBS TV kutusako Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe eri abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana Uganda ku meeting point. Tukaereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen ne ssente nkalo. Jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka oluserengende lw'abayimbi omuli Acidic Vocals, Lili Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Kater, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Bazabaza, Aizon T, Tom D, Bobby Brown and Niro, Biswanka, Ashro Wempere, Banemedewo. Ngokuyingira mutwalo gumo, VIP mutwalo ebiri, emeze emitwalo 5, emeze VVIP akakane, kabino bene biwagidwa. Full figure. Tata wa chicken yajiddewa mu nsonga zino. Okuwoza nti kitaawe abeera waneeno ku TikTok amini yamuwa milioni simanya 2 simanya 15 ekifo ky'okola business adda mu kusiriwalira ku YouTube adda kusiriwalira ku internet. Kitaawe ajirawa mu nsonga zino era ensobi z'omwana dirwe zaali zibaliddwa ku mutwe gwa kitaawe. Tata wa chicken namba emu era basinga okulaba show y'emboozi mu kati wa Sakozi Farouk. Omwami oyo namba emu ya kitaawe w'omwana ono chicken. Y'omu ku basajja oba oliawo abalina omutima omugumu ennyo nammwe gwe mutayina nga gwe omwana we bw'aba akulemeredde akukwata bulungi n'agamba nkulekedde ensi. Ne kitaawe w'omwana ono bwe yali akola effujjo lyonna yamuteekako ne mukomera musiba omwana we asobole okudda mu mbeera. Era chicken okukyuka ova mu mbeera gye yalimu n'ey'okwemula ennyo. Kitaawe yakusikana Alan Cruz n'amugamba nkubuulire muganda wange omwana oyo tomuta gw'osobola okumunkyusiza era nkwebaza ky'okoze. Era n'okutuukawo waali taata we yeebaza. Eyo nno si ensonga. Gwe full figure olowooza ne mu kulowooza ku nti omuntu yenna akeera ku makya n'atuula ku interview aba aginoonyaamu ssente nti aba talina byakkola. Abantu balina hobbies ez'enjawulo. Waliwo olinga okujja kati nga mukwano gwange kya bbeeyi Julius Caesar okujja otuula just ku interview y'okwogera just hobby ye ku spending a leisure tunyumyemu mu kiboozi yeyo nga hobby ye. Abantu balina hobbies ez'enjawulo. Waliwo alina hobby nga yakusoma reading, waliwo alina hobby nga yawandiika zi novels, just writing nga hobby ye, abalala swimming n'ebirala. Kati oli waliwo asalawo okukwata obudde bwe bwa leisure time n'akola research na spending akadeke nti anyway when I get free time nja kubeerako ko wentula mbeeko byenjogera but with knowledge. Kati gwatodde ku musajja omuvume omuvole nambe mutayingira muntu yenna wabula mpozi nga gw'omwesoosonkereza n'okubeera nga omuyingira. Ebintu ebyo oba oliawo si birungi yadde akamu n'akeddagala buli muntu yandisigadde muleeni ye. Kaakati mmwe lwaki mutuuka kussa eryefaananyirizaako bwe lityo? Wamma nno nzikiriza ate nkuwe musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Frank yakyaddeko Rwanda eyo n'adimiininga Rwanda n'agamba mbu Kigali City yagirabyemu obusiisira naye alabika mwana muto. He's young man, 25 years. And I've seen a video clip apologizing. Naye njagala muto wange ddamu okola apology bweti. He apologized to Banyarwanda. Abanyarwanda bali mu Uganda. Wali badde ogamba wenenyeza bannansi ba Rwanda n'obukulembeze bwe Rwanda. Bannansi bawa ba Rwanda n'obukulembeze bwe Rwanda. Bogamba Banyarwanda apology ye baya bagashumba. Abali mu Uganda. Ate we are not citizens of Rwanda. Fetuli bannansi ba Uganda. Naye walimbye Gwamanyi Rwanda bulungi. Walimbye. Yalimbye ki? Baze sigenda yo. Nze najirabe yonna bagipeza interview ye. Ekira temugetting excited. Olumu mujjagwa mu bizibu mutamanyi. Dine fujjo lye mukolere Kampala ne mufuula buli muntu ne muvuma buli kintu. Mu nsenzi muti erikolebwayo. President Kagame bawamba Kigali yo 1994 ngensi Rwanda was totally written off. If there is a president that cares about his people, President Kagame kwali ku list yeyo. Akoze kyonna ekisoboka
okulivampinga ensi gye bayita Rwanda. Embeera y'abannansi b'e Rwanda, abaana baayo n'ebirala. Gwe bw'ova wano n'ogenda e Rwanda, n'omalayo ennaku 2 nga bwe wagambye, n'okola judgment. Ekisooka oli mwana muto, kyensuubira baakusonyiye. So mwegendeze fujjo lye mukolera e Uganda, mu nsi endala terikola ki? There is no city mu nsi yonna naddala Africa eri cleaner than Kigali. Teriyo. Actually singa bakidnappings ne bakusuula e Kigali, oyinza okugamba oyina kasite k'omu Europe akamu k'okola ki? Omanyi ebintu ebimu binyuma naddala ng'obiwulidde ate era. Anyway, Frank Agashumba ategeezezza nti Abanyarwanda baawano mu Uganda so si beere. Kyokka nga recently yatugamba mbu bo tribe yaabwe entuufu bava Ndimwe so si Banyarwanda. Kyokka ate kati yabikyusa. Anyway, ndowooza Abanyarwanda be bantu abali mu Rwanda. Kati mu abali wanene Uganda ate temuli Banyarwanda, muli Bannayuganda. Bw'oba wazaalibwa wano oli Munnayuganda, toli Munyarwanda. Wabula obwo bwe Rwanda. Oba ensibuko yammwe ye Rwanda, obujjajja gye butudde. Ne bw'oba wano oba Munnayuganda. Si weewaawo. Kakati yagamba nti Rwanda teri ng'ensi ezimu oba nga Uganda wogenda okwogerera buli kimu. Tukkiriza. And we accept the fact that Rwanda investinze kinene nnyo mu kubeera nga promoting ensi yayo. Era naddala mu byobulambuzi. Nzijukira nti Rwanda bwe yali assigninga contract ne tiimu y'omupiira eya Arsenal kw'oteeka Paris Saint-Germain, PSG eri mu Bufaransa okubeera nga balangira ku mijoozi gyabwe Visit Rwanda akagambo ako ke mulaba. It is the same year Uganda lwe yalonchinga Rolex ng'ekyobulambuzi. Yalonchinga Rolex ne yashapati erimu amagi. So bw'otunuulira eggwanga li Rwanda ne Kagame ekituufu tusobola okugamba nti Kagame y'omu ku bakulembeze abaagala ensi zaabwe era batukoze ekinene nnyo okulaba nga obaolyawo bazikyusa n'okuzissa we ziri. Mu byonna okwetonda kwa chicken obaolyawo tusaba bannaffe Abanyarwanda bakukkirize ate kugene maaso n'okuwulirizibwa. Kaakati wuliriza wadde yeebuuza byavudde ku ki era ensonga yabadde etya. Wuliriza chicken ebigambo byayogera bibino wano. Rwanda bavuga emmotoka nkadde. Emyaka kati nkubulira mazima zine moloka feze tuvuga waneeno saazirabye ekeri saazirabye yokko bachali banga be Rwanda bajaga chicken bamutambuliza nkubulira mazima Rwanda Rwanda is a very beautiful country, nungi enyirira, I mean nyonjo naye ogamba kati nga apartment ze tulina wane chanja. Kati for example ngeyo US Mall oba Chanja Mall eri eba hoteli tebayina ezo zi mall za Kasia babulina ne butini tosa sanga kizimbe mbuchi nene kitiisa okujja ko nga hoteli osegera butini ne bwa apartment bwo butini bwe buti okay butini ate Rwanda omanyi bayina obusisira mu Kigali Ghetto zaabwe zirimu obusisira ngaffe bwe tuyine kalamojja babulina omwana ono bambi nsaba mu musonyiwe muganda waffe chicken manyi badde nino omusajja omugwenda baawo n'ebyensomako ng'agamba nti ebintu biringa bibiri ebiyinza okuleetera okukyusa obulamu bwo oba olyawo kujja mu mbeera ze ez'abuntu eza bulijjo nga si kyewandibadde okola. Ekimu ku kyo kwe kufuna ensimbi ku myaka emito n'ofuna ensimbi nti bw'ofuna ensimbi nga nnyingi nnyo zisobola okukyusa munnange ne zikusa mu position gy'otalina kubaamu oluusi n'oyogera ky'otandyogedde. Then n'ekirala nti ekirala ye following ey'amaanyi ennyo naye esobola okukyusa oba olyawo n'okola ekyo ky'otandikoze. Chicken yo naweza million namba ya followers 1 million followers ku mukutu ogwa TikTok. Kaakati bambi bw'osanga ng'oluusi manyi batugamba nti olumu following esobola okuvuga omuntu naye okusobya kuba kwa buntu era n'okwetonda kwa buntu. Kyokka ekinnyumidde nti mu bino byonna weebiri n'ate ne bakiwagi tebabulayo
ono avuddeyo n'amugamba kati weetonda ki nga wayogedde mazima. Video ya chicken nga weetonda chicken weetonda biki wakoze ki olina omuntu gwe wavumye chicken wayogedde amazima chicken olulala bw'obanga tosobola kwogera kati kiki ekikwetonza n'ofukamira mbu simanyi ambasada w'e Rwanda Jeno, what does it mean? Kitegeeza ki okubeera nga Jeno w'e Rwanda wavisitinze eggwanga n'oliraba n'olaba ebikyamu birimu byewayogeddeko tewavumye muntu naye ovuddeyo mbu weetonda ki nze siina gwe ngenda kwetondera ezano gasiya ziri mugundi mu inbox yange mbu olowooza oli wala nnyo okukwata muganda wange nze ndi mu Dubai ndi wano ku street 7 ino street 7 mujje munkwate nze ndi musajja mukonjo nze siti fete tutya nonsense brother fete tutya nonsense chicken otuswaza nnyo mbukati weetonda mbu simanyi biwayogedde ku Rwanda simanyi netondera Kagame ku diru ki goli munyarwanda nawe tugambe boli munyarwanda bombo clat mayo diru gwali kubadde omusango bagamba nti mu Rwanda mulimo KFC mu yokka ne mudali mwagala nnyo okutwalira abantu mu intimidation batatu kyabiriko ba blaza ate nze ndi mukonje fetu we don't take intimidation mukange aba chicken bombo clat my youth. Baganda bage munzikirize mbatere wano tusinkane ate go butozakkiriza zedeni beyond the newsroom gwe mukutu sema kutogwasalawo ku ensonga sebasonga tukomawo ebirala bingi wano nno woyina okubiranga ofuna buli nsonga etambula. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.